Embeera bw'eti bwe yabadde mu bitundu bya Kenya eby'enjawulo nga batuuze baayo beekalakaasa okulaga obwennyamivu olw'embeera y'ebyenfuna eyongedde okusereba. Okwekalakaasa kuno kwawomeddwamu omutwe akulira oludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga lino Raila Odinga ng'ali wamu ne banne mu mukago gwabwe ogwa Azimio la Umoja. Mu bimu ku bitundu okwekalakaasa kuno gye kwasinze okunyinyitira ky'ekibuga kya Kisumu ekiriraanye ensalo ya Uganda ne Kenya e Busia. Embeera eno yakyankalanyizza emirimu ku nsalo eno olw'abasuubuzi okutya okuyingira mu ggwanga lya Kenya era bangi balabiddwako nga basimbye emmotoka zaabwe. Naddala ffe abavuga foreign number plates eza Uganda tusuubira nti tuyinza obutaba safe. Naye Kisumu ewasingira ddala kuba bukambwe kuba abasajja abajaluwo bo bazibu ate naddala kufe Bannayuganda. Kyokka olwaleero emirimu gizeemu okukwajja ku nsalo eno wabula mu ngeri ya kasoobo. Abasuubuzi naddala abo abatambuza amafuta balabiddwako nga batandise okuyingira mu ggwanga lya Kenya. We think Kenya tukiwa na amani we are going to do business. But today is a bit better. Police have started receiving fuel tankers into Uganda, and even the dry cargo we have started receiving them entering in, and even exports were forwarding them to Kenya. Kyokka tutegeezeddwa nti ezimu ku mmotoka zino zibadde nkalu. Mutwali yadi nkalu ogirawo. Mmotoka ezitiise zizino zonna zitidde okugenda, enkalu tezigenda mpola mpola. We tukoledde eggulire lino nga bbaasi 3 zokka ze ziyingidde Uganda okuva ku ludda lwa Kenya. Tukulaga nti embeera tenaba kudda mu nteeko, okwekalakaasa kuno okuliwo kulina engeri gye kukozaamu ensi yaffe. Tutuuseko ne mu katale ka Busia ng'eno nayo abasuubuzi tusanze bakola. Wadde bazzeemu okukola, abamu ku basuubuzi embeera eyabaddewo eggulo bagamba nti abafiirizza bya nsusso. Kasuuli nga tuli mutaani nga 1000 okugenda mu maaso. Naye kati olwajjo riot yabaddewo twabadde mutaani nga 5 awo ezagenze nga zigendako kumpi wano. Abasuubuzi era balina okutya nti singa okwekalakaasa kuno kuddamu enkolagana wakati w'amawanga gali mu mukago gw'obuvanjuba bwa Ssemazinga wa Africa eyolekedde okufa. Buli bwabeerawo okwekalakaasa mu ggwanga lya Kenya, Uganda ebeera ku bunkenke kubanga obusuubuzi bwayo bwesigamye nnyo ku ggwanga lino.